Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira embeera bwetyo bwe yabadde mu kibuga Kampala mu bitundu eby'Entinda. Amasasi gaavuze, abantu bakubiddwa amasasi era babiri kigambibwa okuba nti baafiiriddewo nga ku bano abafudde kwabaddeko Muganda wa Deputy Lord Mayor amanyiddwa nga Doreen Nyanjura, amanyiddwa nga Albert Cook Tugume, ono nga yabadde addukanya edduuka lya mobile money mu bitundu eby'Entinda mu kibuga Kampala. Lunaku lwajje kiri ekikesezo lunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga ziri 21 omwezi ogw'e11 mu mwaka 2024 ekiro ekyo bambi tasobodde kubeera nga akisukka. Obutemu bwa mundu nate buzeemu omulundi omulala wakati mu ggwanga eririmu security okusinziira ku bali kulembera nga bwe bagamba kakati okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Doreen Nyanjura, ono nga ye Deputy Lord Mayor ayina obubaka bwe yawadde era n'ategeeza nti oyo yakubiddwa amasasi amanyiddwa nga Albert Cook Tugume oyo abadde muganda wange era amawulire gantuuseeko n'enfuna ekyekango. Doreen Nyanjura ye amyuka Lord Mayor ow'ekibuga Kampala, ye Deputy Lord Mayor amyuka Elias Lukwago. Njagala kubanga mukuwa owulire naye engeri gy'annyonnyodde embeera nga bwe yabadde. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kubanga ate tomisinga nsonga yonna. Njagala kubanga nkuwa ebigambo omukyalo ono byayogedde amanyiddwa nga Doreen Nyanjura ate tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala ze nkusakidde olunaku olwaleero zenna okubanga nkutuusako ku mukutu ogwa Red Zone TV. And while we were still from, I think we were still running, but she didn't run it at that point because there was a wall.
call me Albert, is my follower, and I stay with him at my place here in Waliwo. He's been a very quiet man, very friendly. And my other sister just talked to him and said I'm on my way here. But well, he has ended like that. Bana basi ali mulago, bana basi ali mulago. Ne mugamba so wa mobile man aliwa. So wa mobile man bamu. So for me, I came here with hope that my brother was just abducted. Because we are told that he died on spot. The operation mobile man just over there. And I'm told there was a man who was seated there for a very long time. And when my brother was close, when he was exiting after balancing, this man came and held him. And then this other guy called Barnabas came to save my brother. So they had bullets and they injured Barnabas. So my brother took me outside, took off, and they realized that he had run away with a bag, and of course that is where the money was. So they followed him. So he tried to enter a certain house, and unfortunately the owner of the house locked. Because she couldn't, because she was hearing the bullet. So my brother then came back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.